we never approved any item here called a donation from the President to members of Parliament. Oluvanyuma lwa mawulire okutandika okusaasaana nga waliwo ssente obukadde 10 ezaweebwa ababaka okubeebaza okuyisa etteeka ku mmwanyi sako n'okubateekateeka okukola ku bbako ly'etteeka erya UPDF erigenda okwanjibwa mu Paalamenti akadde konna ab'oludda oluvuganya mu Paalamenti bawakanya ekyabannaabwe okuweebwa ssente zino ze bayita ez'ekibi. Kati okukakasa nti bo tebabiriimu era n'ensimbi zino tebaazifuna wiiki ewedde batandika okuŋŋaanya emikono n'ekigendererwa ekyokwegaana ssente zino. Olwaleero akulira oludda oluvuganya mu Paalamenti Joel Ssenyonyi atubulidde nti ababaka 72 be baakassa omukono ku kiwandiiko kino. Emikono amakya ga leero tuwezezza 72 y'ababaka ab'opposition abatadde emikono ku kiwandiiko kino nga bagaana ssente zino enkyamu. Kyokka Ssenyonyi asoomoozezza abali emabega w'okugaba ssente zino ezoogerwako okuvaayo banika ababaka abatadde emikono ku kiwandiiko kino nga tebafuna ssente zino. Kubanga gwe yagabye ssente, bw'onoolaba omuntu gwe wawa ssente zo nga yatadde omukono ku kiwandiiko kino, mwanike, vaayo omulabisa ogambe naye gundi namba eno bweti ne bweti. Ssente wazifuna, twazikuwa n'obujulizi buno. Lwaki ate kakati osayininga ekiwandiiko ng'otuvumirira otuyita ababbi naki? Y'ensonga endala lwaki twagambe tusayininge? Ssenyonyi agamba ababaka mu birayiro bye baakuba temwali kumpanya ssente wabula buweereza, kale ng'ekikolwa kino kikontana n'ebyo bye baalayira. Kakati okuba ekirayiro oba owa obweyamo eri abantu nti nja kubaweereza bulungi emirimu gyange nja gikola bulungi. Weewaawo abantu abamu bakuba ekirayiro naye ne bava ku birayiro bye bakubye. Ekirayiro ekyo kiyamba abantu ne bakujjukiza enkeera nti walayira nti ojja kuweereza bulungi, kakati ng'oli mu kubba abantu ng'obayisa bubi wava ku kirayiro kye wakuba. Kakati naffe kino kye twakoze kiringa kuba kirayiro. Ssenyonyi ayongerako nti ayagala ensimbi eziyita mu mbalirira enneekosifu zinoonyerezebweko kubanga zirabika nga zaava dda ku mulamwa ogwaziteesebwawo. Emyaka 5 egiyise financial years, classified budget zaakasaasanyibwa ku classified buli obutabalika trillion 16 n'obutundutundu 8, 16.8 trillion. Kiba kitegeeza nti buli mwaka classified on average buba obutabalika 3 n'obutundutundu 3, 3.3 trillion shillings. Ezo sente zikola ki bannange? Mu ngeri y'emu ku nsonga y'ebbago ly'etteeka ku UPDF ababaka bano bagamba bagenda kulisimbira ekkuuli. Tubasuubiza nti tujja kukola ekisoboka okulemesa etteeka eryo mu Paalamenti kubanga tteeka si ly'abantu, tteeka teri popular, tteeka ly'abantu abatono ennyo abaagala okubeera nga banyigiriza eddoboozi ly'abantu abangi. Ekisooka tulowooza tugenda kubawo ne mekanizmu ez'enjawulo okulwanyisa kufuula ya Paalamenti naye n'okunga bannayuganda bonna babeere emabega waffe mu nsonga eno ey'okulaba nti tetukkiriza Mwai Museveni kuyisaawo kyayisa. Kuba yalina ennamba, ekyo tukimanyi, naye ngaffe abali ku opposition tulina kubeera kitole. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba obanga n'ababaka ba NRM banaavaayo n'ekiwandiiko nabo kwe banalagira nti ebyogerwako ab'oludda oluvuganya babasibako matu ga mbuzi ko baliisango. Kinajjukirwa nti n'omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ebbaluwa evumirira ekikolwa eky'ababaka b'oludda oluvuganya okwefuula abalwanyisa enguzi kyokka nga nabo bafuna ssente okuva ebweru w'eggwanga ezitaliiko mbalirira. Wabula no teyakakasa oba kwegaana ky'ababaka kufuna ssente zino ezoogerwako obukadde 10. Jocelyn Nakibule, Agafeeyo ku Spark TV.